ani yali amanyi nti Justine aliba n'ekivulu ku Serena jazz abantu ne bajja 10 ogulanga soda ne keeki ne weeyuzayuza ne weebaza Katonda naye tujja kujja nsanyusa nnyo kubanga nalaba Justine ng'avudde mu kyalo ng'ayambala ebintuntu ng'era ffenna bwe twajja naye kye yalina ekyenjawulo yali amanyi okusaba jasi yatuka ekiseera nga ffenna abalina kye tuyitamu bwe tukubira atusabire ne tumuwa n'okukulembera okusaba ku kyaki nga yakulira aba intercessors abasabira ensonga ez'enjawulo nga tanna handing over ku Alex nze bwe ndaba jasi ne bwe yajja gye nanga nti yategese ku Serena gaja nange sigendagayo ku Serena ng'ogenze embuzi onoonya ssente mmeka nanga sinoonya ssente okuva nga ndi muto ndootako nti mbeereko mu Serena nga bwe nalabanga aba black Americans oba aba Nigeria so ndowooza ekyenjawulo ku muwala ono kisooka faithfulness comes with a reward ndowooza jasi ye muwala gwe basinga okuvuma ennyo ennyo nga baga nti mukyala wange biki ebyo yanyumiza lumu yatulako n'omunamawulire omu in a legit paper naga leero no kamubuulire story entuufu nanga nti ekyamuluma omunamawulire oyo yawandiikako ekituufu kye yawandiika linnya lye yabonaabona nnyo jasi kwega natandika otegeera ensi waliwo naku lumu I just wanted to know ono mwana byayiseemu waliwo omuntu omu yagenda nakuba obupapula bu flyers ng'omutwalo gumu n'abutambuza mu Nansana yonna ne ku kyaki yonna ng'agenda abugabira abantu nti Justine Nabbosa muntu mubi nnyo ng'ataddemu ne ssente kuba sitaani yali alaba ekiri mu ye kati olwaleero mu byonna bye yayitamu bye sijja kudda mu details jasi ng'amanyi okusiiba n'okusaba era ndowooza kyekyama kyo mukama ntandika omuwa amafuta yatandikira mu nnyimba zange nga ye Katonda tabulwa kkubo alina lwe yayimba bamuyita Yesu n'ayimba ekigambo yerere 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 mama nagende Sweden pastor kati ne banne ne bantika esuit engoye ze suitcase of clothes abantu abenjawulo nti ntwalira omwali yayimba yerere 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 mama nanze nyine limba tebampadde wadde ki that's how God started ne tuyimba yekani ngayimba omuntu mutono nnyo that's why ndowooza bw'obaako omukisa tokola bingi olimba luba lwange kuva eno paka eri noyimba kani nkwagala nange nkwagala paayo omutwalo nange nkwagala nayimba ekyo nekibeera kyamaanyi nnyo pasita ndi lubuto ndi mwana wa ssomero zira ntewa mami ne mugamba ndi lubuto nga ye ayitamu katono nnyo naye ng'ali anointed kakati years later ndowooza Justine Katonda atandise kumuriwadinga olw'obwesigwa bwe yalina ng'ali wansi wange olw'obuta siwiranko jasi nti anjogeddeko ebigambo simanyi akoze bwati newankwadde bamusunaasunanga ayogere kino of course there is no perfect person naye she kept her clothes pure until Mr. Muwaganya found her and married her alabirira abaana ndowooza jasi yatwala byonna jasi ne twina ndowooza basobola otwala byonna ebiri ku bulamu bwange whereby batwala the preacher kubanza nze Katonda mutukuvu yanzikaako yampa ebintu bina okusumba ekkanisa nga mbulira ekigambo okukola okusinza nga bwowulira ezo ennyimba omwoyo we ali wano okukuba ebidongo ebya Mukama ndi mudongo okusabira abantu n'okukola okusinza
n'okulabira bamulekwa n'abaana b'okukuba ennaku zino mbadde ku baana bantunda kasooli ntunda ffene ku kkubo nfune akasente naye abasinga ku banninaana omu ayinza otwalako ekimu ayinza otwalako otwala bamulekwa okulabira bamulekwa ng'apooso oli n'atwalako okuyimba oli n'atwalako okubuulira kwokka kati ye Justine ndowooza okubonaabona ennyo yasobola okutwala byonna abuulira asinza ate alabirira ne bamulekwa ndowooza kimu kyansinzeeko kufumbiro ate nga nakyo sikinaako nnyo ki buzibu kale nno olwaleero nze ninganga aloota jasi ono baasulanga mu kusaba n'okusiiba okutaggwa nange kenyini pasita wabe nga ngaba bana bali ng'abaana basiiba ng'abaana basaba tuva mu kusaba ne tugenda eka ne bafuluma ne badda mu lujja nibagamba nga tekisuuse mumpuliza bubi nze ngenze mpumuleko bo batandise kusaba eyo ndooza mukama gye yamwera oluyimba oli katonda ngenda okuwulira nga buli ringtone ba members of parliament ba business people everyone nga bwebakubira owulira oli katonda kakati natuuza jazz nemugaa jazz ekikutwala mu Serena kiki nangamba nti ekintwala mu Serena nyina ekirooto kyenalabanga edda Abanigeria aba black American nga bakuŋŋaanyiza abantu nga bayimba kale bwe nsanze wano bannamawulire baganda bange abasinga tutera kuŋŋaana eyo mu byaffe myaka mingi tulwanye naye nga kuno muzze ku lwa jazz mbeebaza nnyo. Jazz is my spiritual daughter. Muyenda bamu Joyce Maya. Muyenda bamu Adaehi. Muyenda bamu a great woman of God that this country is about to see. Era nze ngamba abantu ku nsi tobeerangaawo ng'ogamba ekintu ekyo singa nakikola bwe kiba nti tekyalimu kulumya muntu kikole olimu okubeera oga nti kale singa Serena nagitegeka gitegeke okitegedde oba tuzze oba tetuzze osule ng'ogamba ekyo nakikola kyagaana bugaanyi naye nakikola olimu okukaddiwanga ebintu bikuluma ku mutima nti kale singa nakola gundi kikole katonda nga ye mubeezi sikigambye jasi yekka kigambye nammwe be there with oli abeera nekigambo bwe nkikola nekifa beera munekano bwe nkikola nekitafa okitegedde kuba twatandika ekkanisa enansana nga bano betulina bajini piisi bajasi ng'enjala etuluma naye nga twesibye katonda yekka kale olwaleero tukuŋŋaanye wano nga tubeegayirira mbasaba okubeererawo Justine Nabbosa. She's my spiritual daughter. She's my sister from another mother. She is anointed and I believe bw'onaaba Justine weddugaza nnyo katonda nga ye mubeezi ogenda kubeera mukyala w'amaanyi nnyo mu ggwanga kuba kamera zonna leero zitunuddemu ggwe kale nga 28 April ku Serena Hotel ku luno nga abayimbi tebavudde bweru naye jaso wewaffe webusanda ebusoga eidinda bakuzala Philip yewebusanda sorry jaso wewaffe ye Kamuli jasa atuyise era kaye byayogedde wadde olumu museka abadde ne point. There is a difference between a gospel show and a secular show. Miracles happen in gospel shows. Ebyamagero bibaawo. Waliyo n'abantu abamu nga ngoyagala nnyo Katonda tosaba naye oyagala nnyo Katonda naawe tukuyise tubeegayiridde nnyo mujje muwagire jazz ffenna tugenda kubeerawo tumuyimbireko Pastor Twina mulabye Pastor Lubega mulabye Sister Wange Sandra mulabye n'abalala bangi abatali wano leero naffe tukuŋŋaaneko nga kuno omuyimbi tava bweru nga waffe omwana owaffe era awo enva waggulu simanyi oba nadda naye kanvire ddala ggulu nga neebaza abantu mwena abanjagalidde jazz mwebale nnyo bapasita Namutebe bapasita Jessica Kayanja bapasita Mukyala wa Omusumba Alex Mitala bapasita Pastor Wantante UCC Church
Pastor Chiwewesi gospel yene tutajogerako Bishop Chiganda nze jempulira jasa agenda jasa kule nagamba mbadde wano njogera ku simu ne Pastor Nam Pastor Chiganda bampise UCC yondoza josibe kasubi buli kaseera ngenda ku UCC echache ezayaniriza jasi Mama Seroma Seroma Limited era ndoza bajja kutuula Mukyala Sekidde daddy wange kati mami yezanyewa ewa jazz naye nga bantu bange jazz we bali kubba mikwano gyange gyo nasyagira banjiwulira wa jazz mbebaza okunjagalira jazz era bannange banamawulire mbasaba seguya munjagalire jazz tajja kuba disappointing. So thank you mwebali nnyo ddala. Yeah, tweyanziza nyo one more time Pastor Wilson Bugembe. I'm going to be inviting my brother Case agenda kubanga coordinating questions and answer with Ujao Banamo. Thank you so much. No mwami waffe. Omwami wa jazz. Bannange okufuna omwami akuleka ngo okola ebintu abaami abasinga bwafuna omuntu ali talented kyasooka kumutemako biwawaatiro. Okitegedde amenga sure nti buli kiwaatiro ky'obubukuse akitemako. Twebaza omwami waffe mwami wa jazz okumuleka omwana ono asigale nga shininga. It means you are secure and you are a good man. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Just of fire Serena egenda kujju. Omwami oyo kagenda kuleeta bakola nabo eyo mu balooya bonna bajjulawo mu luzungu. Looya wamanyi nnyo naye agenda kuleeta bangi okuva eyo mu corporate world. Manyo naawe okubaako omuntu gw'ozimbye oba n'ogamba oyo ffe abaamukola kwegamba ndowooza lyessanyu ku tebe eno lyennina nti mu ngeri emu oba endala nyinza okuba nga mpulira bulungi nti nateekako nazimba okitegere kigaa nazimba twogedde nnyo bidaka kyaki kawashphouse kali ako mu kiwempe nako kalina kazimba katuusa wano ndowooza Justine Nabbosa mwenna abazze leero lwaki nsanyusa nnyo bannamawulire nti singa bakugambye nti jangu kamiliyoni oba gundi ekikyangu muzimbe kati leero naawe ku peegi yo naawe oliwulira bulungi nti wazimbako oli mu kuzimba omuntu. Pastor Brian Lubega alina oluyimba ennaku zino olina n'okumpa ku ssente baluyita linda Yesu nduyimba mu nsi yonna mukitege kyegaali. What a beautiful song. Era ndowooza nti oluyimba tujja duyimba ku show naye nga olina okunsasula kubanga nze aluyimba buli wantu oba gosasule alina okunsasula ndututte wala nnyo point yange leeta nti bwe ndaba Twina Herbert oba okitegeera oba Sandra oba Kaye kabeere wisdom okuwangala kintu kirungi bane wisdom namulaba nga yeyeyaye neyeetuma wisdom nga tumulaba ku TV ng'agamba nti akiikirira abayimbi ba gospel agambye namuza wisdom kyenga nti it is kwegamba nolaba wisdom nga atutumuse nga you part wamulabako wali kale lwaki nsaba era nsaba Justine Nabbosa okujjako pressure just the courage egamba nti kampite n'abamawulire nti era nze kangende mu Serena owangudde ekisegere kyega nabo ne bajja ne bagaa katukoleki katukubeererewo. So mpulira bulungi era mbasaba kyebalinaalo basaba mwenna nti oba era jasi njagala omanye oba Serena ejjudde nnyo oba tejjudde nnyo yewe wina okisegere kyega yewe wina era agireka yenna God will handle them. So tutudde wano Pastor Twina ali wano Pastor Brian ali wano Sandra ali wano wisdom tuli wano ffenna nga tuwagira omuntu gwe tuli mu kuzimbako aivo kyagambye nti n'ennyimba zino kwate ziwera ataano. That's why namugamba kola worship concert kubanga Justine bw'asinza Katonda ka okitegere kyega nemuga gwe yimba zino zetumanyi osinze nga byendaba ku TV. So njagadde kubasaba manyi njogedde nnyo naye Case naawe osule bulungi naawe ku page yosule bulungi ogaa nti we are making a star. Ndowooza yesheno gyekola ki kyeriko we are building we are making our own. Naffe gwe tulitwala Nigeria naffe gwe tulitwala
Kenya naffe gwe tuligamba, and I think as Worship House we are proud nti si just yekka tulina bangi betulaba mummwe nga somehow ng'ekkanisa tukuzimbyeko okitegedde era emabega kawo naleeta system empya ku church ne bagamba mulekeraawo okutuleetera betuwulire simanyi egindi oba egindi muzimbe abammwe build your own stars akenyagadde obasaba ku page zammwe mwenna nti it's a good feeling to build okubeera part of bane nze omu ku bazimba ki jazz nze n'obutakumanya linnya lyo naye Katonda akimanyi amina mwebale nnyo mwewesa